sinza abanywanyi mbuuza dokita abasajja abo basobola batya okukuuma emirambo egyo okusinziira ku dduka bwe babeeramu. Kakati ekibuuzo ekyo bantu bangi bakibuuzezza Kanso Mutakirwa naye yampeereza ekibuuzo ekyo lwa lunaku lwa Sande. Kanso Mutakirwa ali mu lofaamu yamu ne Kano Fred boogere Makanga. Kanso Mutakirwa naye ekibuuzo ekyo kyamutabula naga nti Gaza yenna ndaba mwetoolodde bano abantu bafubuutukawa. Kakati era abamu balowooza nti oba babatereka wabweru wa Gaza. Abantu bano bali mu Gaza. Naye kye mulina okumanya kiri bwe kiti nti Hamas eri ku mitima gy'abantu. Abambadde uniform betulaba mu bifaananyi nga bawaayo abawambe n'abatali mu uniform. Kati buli lwoba olwana ne movement ey'ekikabo ekityo oba ekisinde eky'ekikabo ekityo oba n'okusoomoozebwa kunene. Kati Isirayiri kwe kusoomoozebwa kwerina nti abantu bano mu Gaza mwebali naye babakweka bati bajja ewampinga talina kakwate ku byabufuzi talina nawe yali abyogereddeko sajja yeekolera mirimu gye gya ku rediyo bw'avaayo ne yeerundira obukoko bwe n'emboozi eyo tayagala na kugyenyigiramu ebyobufuzi tewali naasobolaga nti nalini nawe musanzeeko ng'akubaganya birowoozo ku nsonga eyo. Kati nga bagenda mu nju ye nga atuweeko ekisenge kimu ekisenge ekyo tugenda okukuumira abantu bwemba enju ya wansi na waggulu bateeke waggulu mwe musigale wansi era emirimu mugikole kinnawadda baana kwegamba kubanga jjukira obugwanjuba bwonna obukiikakkono bwakuba obukiikaddyo bwonna tebwakuba bantu bakyaliyo n'amayumba gaabwe era abajjukira nti ne Siniwal omukulembeze wa Hamas okuttibwa yali asala ava mu kizimbe adda mu kizimbe. Abajjukira okulaba akatambi awo teyalina mu mikwesesa asala mu kizimbe adda mu kizimbe ekitegeeza nti mu bantu omwo mwe yali atambulira ayinza n'okuba nga yali yeekukumyemu okumala ennaku. So kakati mu bantu baabwe abo mwe bakuumira abantu bano abasinga obungi. So mu Gaza mweri naye tesobola kgenda mu mitima gy'abantu ate teyazza buli muntu waasula. So mu Gaza muno mwe babajja era mwe babakuumidde. Naye waliwo okukuuma abalamu n'okukuuma abafu. Enjawulo mu kubakuuma omulamu muyingire wali kati abafu ate bw'aba yafudde embeera mwe bamukuumira. Ate mbadde ndowooza nti abe basinga n'okuba abangu nti omulambo bwe gukazibwa we mugutadde ogumwangu nnyo okuba bano obasuubira okulya obasuubira okulwala beetaaga obujjanjabi ebyo byonna bikompromisinga security yaabwe. So abalamu be basinga n'okuba ab'omutawaana bali kukaza bukaza muteeke wali so bano baliko okulya okulwala olw'obwetaavu butereevu bulijjo. Yes. Okay. Naye ate gwe abakuumye bw'oba taata toyagala balala mu nju kumanya kubanga amawulire gasobola okufuluma. So abalamu be basinga n'okubeerako obunkenke okusinga abafu. Ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda banaffe aba Solo High 88.8 CBS FM.